Weewaawo tugenda kulaba endwadde z'amatu ez'enjawulo ki ekizireeta era amatu gavumulwa gatya. Omwami ono abuuzizza ekibuuzo kino eky'amatu wange ye. Omwami ono agambye nti alina abaana babiri awaka, alina omwana omuwala n'omulenzi, balumwa amatu era mu kulumwa amatu agambye nti gabamazeeko ebbanga n'agamba nti abatambuzaako katulabe. Agambye yabatambuzaako mu badokita ab'enjawulo. Agambye waliwo ekitongole kye yabatwalamu nga bakakensa mu by'amatu bakiyita ENT kyeggwayo nti ear, nose, throat. Naye nga dokita oyo gwe yabatwalako yali specialist doctor oba bwe kiri ate ebintu bino eby'oluzungu ebintu bino bw'obikoppa biba binyuma okwogera kubanga era bino ebintu mbirabye wano ku lupapula. ENT kati oba N bye biki? ENT kakati ngenze okulanga ateekawo akasazi n'ateekawo nti ear, nose, throat oba throat ndowooza kali siroti kaleka kali throat siroti nedda kali throat. Ebintu banna ebinyuma okukoppa ano nga bw'obyogera ate nga gwe tobimanyi tewabisoma. Kale n'ateekayo nti specialist doctor ekiraga nti dokita ali musukkulumu. Akati ogambye nti abaana bo mu kulwala amatu wabatwala eyo naye dokita oyo yakebera talina kyeyalaba, talina kyamaanyi nnyo kyeyalaba. Ogambye nti ennaku zino omwana omu avaamu ebintu mu matu. Omulala n'ogamba nti katulabe, omulala n'ogamba nti talina wadde ekimu ekivaamu. Kakati nze kankuwe ansa sepu tewerumwa lulimi. Kankuwe ansa olwakuba bwe tuzibawa muzitemerako ettaka ne zibayita ku nviiri. Waliwo okutu okuvaamu amasira. Oyinza okukusanga mu baana abato, oyinza okukusanga mu bantu abakulu. Okutu okuvaamu amasira, waliwo amasira agaleetebwa omwana nga yatonyezebwamu amabeere ga nnyina mu buto. Obwo obulwadde buleeta amasira. Ne wabaawo amasira agajja mu kutu nga jjajja mmwe muzimu, muyina omuzimu mu kika gumaze emyaka n'ebisiibo nga gubagamba ensonga zaagwo mwalema. Okitegedde? Kyokka amasira ago, amatu ago gombi ag'amasira gavumulwa eddagala lyerimu. Okutu kw'amasira bakuteekamu ekimuli ky'olusambya. Ekimuli ky'olusambya bakisekula ne bakigattamu ekikajjo ekiganda. Ekikajjo ekiganda bakisekula ne bakifunamu ssupu ne bagatta wamu n'ekimuli ky'olusambya n'otonyeza omwana mu kutu. Eddagala eryo kkulu nnyo ku baana b'amasira g'amatu. Eddagala eryo bwe ligaana ne ligaana awo oba okyusibwa ekikola ekirala. Okitegedde? Oba okyusibwa ekikola ekirala naye ng'eddagala eryo tiyitira kulemwa bulwadde obwo. Okuggyako lisobola okugaana nga si gwe oteekeddwa. Omanyi si buli muntu nti alina omukono gwalyo. Ne kati eryo ly'eddagala ly'amatu era eddagala eryo kkulu nnyo. Ag'amasira, amasira waliwo omwana afuna amabeere ga nnyina mu buto ne gatonnyamu. Bwe gagenda mu gundi eyo omubiri guli engeri gye guli muto era nga mu nnono kizira omwana okugendamu amasira ga nnyina mu kutu. Kye kireeta okutu okwo okufuuka obulwadde. Kati ate waliwo amatu
agajja amasira ng'ekizibu ekyo kiri mu famire naye ekizibu ekyo kireetebwa muzimu era ekizibu ekyo kifaanagana omwana asse emmeeme y'emabega oba okukka omwoyo. Obulwadde obwo bwombiriri buleetebwa muzimu, amasira g'omu matu n'omwana okukka emmeeme y'emabega. Era emmeeme y'emabega eyo evumulwa ekimuli ky'ejjirikiti oba kitwandiise enjuba y'ejjirikiti, bagiyenga wanki babuulira ekyo ekikolo naye bwe tuba tusazeewo kuzaala baana kuba kati abaana tulaba bajjajjaffe baafa n'ebyama eddagala wano ery'ekinnansi erigema okuzaala abaana babonaabona nali abaana beekamiridde agayiso n'abaana zirwadde biki bajjajjaffe baali bakotogezi bampisa mbi okulagirira oli eddagala ate si kyekikuggyako obugagga bwo okitegedde kati baafa n'ebyama tebabyogera tubonaabona abantu babonaabona oba n'abantu bakusuula nnono. Kale nze kati kankuweyo ekikolo emmeeme y'emabega. Emmeeme y'emabega ereetebwa muzimu. Omwana alina emmeeme y'emabega funa ekimuli ky'ejjirikiti oba enjuba y'ejjirikiti okitegedde teekamu akantu akakola enjuba y'omukookoowe kabanga omuwula gwa ffene naye okamenya mu lulimi okitegedde yenga eddagala eryo mu bbaafu omwana oyo alituulemu buli lwaba agenda okwebaka buli lwazuukuka okumala ennaku 9 bwe zigaana ayongere omwenda omulala bw'atawonanga ojjanga n'ombuuka. Ndowooza omaze kunsasula odde kubuulira oba gwe wali nsabe. Kakati ekitundu olwo ne yabuuza tetunatuuka ne ku mulamwa gwe ffe tubeera tulandagga oba wettawetti oba wetugira ku munyaanya weekubewo twe tusooka birala kati wabuuziza amatu kati amatu g'amasira tugoogedde ne tugamala. Waliwo amatu agawuuma nga gawuuma. Amatu agawuuma gatwalibwa mu matu agakuba ebidde. Amatu agawuuma ng'olinga ng'awuliramu eŋŋombe kifaanagana n'amatu agakuba ebidde okitegedde agakuba ebidde. Oyo ddungu y'aba akuluma mu kika. Bw'oba muntu mukulu ng'ofuna embeera eyo ddungu aba akubanja, bw'aba mwana waka ng'afuna embeera eyo ddungu aba abanja abakulu batereeza ensonga kubanga olukwatira ku mwana okeera nnyo. Kaakati mu kitundutundu owaayi ndeetera ku muceere mmale okulyako wano ati olwenjogera ennyo ng'enjala ennuma leeta ku muceere ndyeko ompe ne ku caayi olubuto mpulira lwereere nteere omwo. Kaakati amatu ago ga ddungu. Oyo ddungu aba abanja bino wammanga mu famire, aba abanja ekide, aba abanja eŋŋombe ye, abanja olutuula n'effumu. Oyo ye ddungu. Ddungu oyo ayitibwa ddungu buli kaswa. Buli kaswa ye ddungu w'emisinde. Puuna malungu ddungu ow'emisinde oyo sekayiggira. Amatu agawuuma agakuba ebidde ng'owulira amatu ng'agalimu eŋŋombe aba ddungu. Bw'oba muntu mukulu otambula ne weezuula n'omanya ddungu ayagala ki. Oba bw'aba mwana muto emisambwa gibanjiza nnyo ku baana naye nga gikubirawo bantu bakulu basobole oggimanya. Agamatu n'engavaako. Bw'oba oyina amatu agakola engeri y'obunyenyenkule, ng'owuli obunyenyenkule ng'obunyanyagiza obujijiira bwe butyo oba mu nsi y'ekulukuusi oba ensi y'ebuziba oba ensi y'ebuziizi, amatu ago gagattagatta ebitundutundu by'emizimu gyonna wakati mu katundutundu k'amayembe, ebuziba, ebuziizi, kulukuusi, mu mpompogoma. Okitegedde gy'osanga
gy'osanga ennyaanya oba twandigisenga nnyanyagize ebintu ebinyanyagira ngeri y'obunyenyenkule ngeri y'obuki ng'owulira obuntu ng'awulira gwe baasibidde mu luumu erimu obunyenyenkule amatu ago obaako omuzimu nga gukubanja nga guludde nga gukubanja ng'era ebirowoozo byonna obulamu bwono byonna biri magombe omuzimu ogwo guba magombe naye nga teguvangayo naye nga gye gubeera nga oba tugambe emizimu gino gye baasiba ng'oba yali jjajjammwe naye nga bamuteekako eddagala tavangayo nga talaba na ku musana nga weya akabaake we baakateeka weewo omuzimu teguvaayo naye omuzimu ogwo nga gukwambadde gwalonda ggwe kati obulamu bwo bwonna buba magombe era omuntu oyo asobola okukeera enkya ng'awubye omuntu afuna embeera eyo oba omukadde g'oyinza okusanga ku kyalo nga amatu ge galimu ebintu ebinyenyeera nga olaba alinga nga tategeera na bulungi nga yafuuka musiru bw'aba mwana atandikirawo okuba mawube n'atandika okweyitabya ng'omuwuttufu nga weeyitabya ge amatu ago gabamu ekitundu ky'amayembe n'ekitundu ky'emizimu eyo nsi y'emagombe nga bw'onoobeera ewantu nga bakusibidde kubanga ne bw'obeera mu kkomera ebifa ku nsi oba obiwulira osobola okuwulira emmotoka osobola okuwulira ebintu nga bivuma n'aboogera kati ensi eyo kiringa bwe banaakusibira mu mpuku ng'empuku eyo si ya luggi naye nga yonna esaanikiddwa jjinja oba tugambe nga bwe banaasima ekinnya waggulu ne bakiteekako siraabu kati ekinnya ekyo kati tugambe tugerageranye ku ntaana nga bwe banaasima entaana ne bagiteekako siraabu waggulu nga teriko wadde akatuli tosobola mu kinnya omwo kuwulira bifa ku nsi tosobola kuwulira mmotoka zitambula okujjako kuwulira ebigugumuka tugambe tulere eyinza okuyita ku kkubo n'owulira emisinde nga gigugumuka bwe giti naye amatu go gasigala gawulira bunyenyenkule gafuna gaawukana ku mbeera z'obudde bw'ensi eyeetaaya kati kyekika ky'amatu ago kye mufuna ekika ky'amatu ekirimu okunyanyagira ennyanyagize maloboozi g'obunyenyenkule biki ago bwe gatyo omuzimu ogwo guba gubanjidde ebbanga nga ddene ekyo nakyo nkimazi ekyo nakyo tekirina ddagala eddagala lyakyo baba banja kusamira bwe tudda ku matu omwami ono abengeye nno batera okuba abenzi era bw'osanga owengeye nga si mwenzi mu buzaale bwe mubaamu ekiba kiwakanyizibwa asobola okuba nga omukazi mu maka omwo ng'alina gye yamwenda omwana oyo kasita omusangamu mu famire oba abaana bali musanvu naye ng'omwana oyo nga si mwenzi baba balina omukazi ayinza okuba nga alina bwe yagaba okugulu baba benzi abengeye abasinga obungi baba eriiso lyabwe liba teritereera ne waba musajja mukulu liba teritereera kati byonna byo si bye byandeese kati era tudde ku matu waliwo amatu omwami ono gaabuuzizzaako galuma abaana gabaluma bawulira obulumi nga balumizibwa kati okutu kw'omwana omu kulina ebintu bye kuleeta oba engeri yabya bulaka bwe bityo ndowooza okutu okulala tekulina bye kuleeta mwana mulenzi n'omwana omuwala kati agamatu babakubira mputtu agamatu tegayina bulwadde tegayina kawuka wadde omuntu abanjibwa lubaale asobola okumalira ssente mu malwaliro naye nga ssente zifiira bwereere kyokka ate waliwo endwadde za lubaale ezisinga obungi z'otwala mu malwaliro n'ogendayo ng'olumbe lwakubye omwana ne bamukuba empiso nakkakkana okitegedde kakati ekirwadde kino eky'amatu g'abaana abaana si toyina ddagala ffe tumanye eddagala ku nsi kuno ekyo tekirina ddagala ly'ogenda kiteekamu okitegedde ezo mputtu ekyo kye bakuba abaana bakirangamu abantu abakulu mujjudde emputtu era bwe munaaba temwevudde mu kutereza lubaale abaana bojja kusanga bawuttuse bajja kuwuttuka olukwata ku matu lulya bwongo ekyo nkibabuulidde era mbabbiddeko olukwata ku matu bwe lukula lulya bwongo olumbe bwe lutandika okkuba omwana ne bawoza yaabwe simanyi nsimbu biki omwana ng'ayonooneka omwana bw'aba muto ng'ayiga bwizi kutula n'atandika okkuba olumbe ne mugayaala ekyo ekimbe kirya bwongo
abaana abasinga bazalibwa bategeera batandika okuba olumbe nga atandika system process ey'okuyiika endusu ng'ayiika endusu amaaso nga geesulika nga n'obwongo bwesulika. Buli olumbe lw'olugayalira lulina kye lulya, ebyo birwadde bya lubaale. Amatu ago bwe munaagagayalira ku baana gagenda kutwala bwongo. Abaana ojja basanga mu maaso nga tasobola kufumbirwa nga n'amatu ge gawunya. Kati obwo bulwadde muluma mu matu, egyo miggo, okulumizibwa mu matu, okufuna obulumi mu matu, miggo, mpulukutu za musota zigenda na muggo. Okitegedde? Kati waliwo ensonga lwaki balumya abaana. Kati abaana abo olunaku olumu lujja kukyalimu omuzadde atuuka afune ekisa bamulagirire ku musawo agendeyo. Anti awo lubaala akuba empenda z'omumanya. Agende ku musawo agendeyo banatuuka ne babakuba omweso. Musawo ng'abagamba tulabawo omuzimu wano ogubanja. Kati taata oba mama abuuze, ate muzimu ki ogwo guli ku baana? Tulaba omuzimu ogubanja wano mugwalina ennyumba yaagwo. Kati sooka omuli ate abaana basamira. Kati lubaale bw'atyo bw'ateegera ku baana aleeta ekirwadde ne kifuuka omutego ne kigaana ne mugenda mu bukiriniki mu malwaliro biki temulabawo njawulo ekivaamu nga mufuna oba oli wa mulirwano oba oli akyadde waka nga gamba mujje mutwaleko ewamutuula ku kasaana. Nga mugaati kati mutuula mukungo n'oyo mwattu avumula olwo mukyaliddwa omukadde awaka waliwo omukadde azze obbalabako Nansuubuga abeera eyo Nansuubuga Adija yakaddiwa azze obbalabako. Baba gabaluma nnyo mujje mutwaleko weriyo omusawo mutuula ku ngaavumula mujje mutwale okumulabe. Aye munange nga bateekateeka lugendo nga bagenda wamutuula ku ngo genda okugjayo empiki nga bagamba omuzimu nga gwanyiiga jjajja ali ku mutwe nambaga. Okitegedde? Gwanyiiga myaka mingi emabega gwalina ennyumba yaagwo gwavumulanga gwali musawo kyegubalanga bwe mugaana abaana basitwadde. Taata ng'abuuza tutandikiddewa anti Kasubi gye babanja. Awo omanya nti lubaale yatema mpenda za mumanya. Olutandika ebintu ebyo ne mubitambuzako emyezi nga 6 abaana bano nga bawona. Ate era ne bwe muzuula ekiruma abaana bano era tekigenderawo. Oli yababwererewe ekirwadde ekyo amala kulaba nga mutuuse ensonga ze makkati. Era tobeeranga n'ekirwadde n'ogenda ku musawo ne bakizuula n'olowooza nkigenda kuwonerawo. Oli amala kulaba nga okitadde mu nkola ng'ate okituuse wakatikkati. Oyo gwe bayita lubaale. Okitegedde? Gwe bayita lubaale. Bw'ogendanga ku musawo ng'amagulu gakuluma n'agamba oyo wannema yakuluma teeka wali emiggo gya wannema enkya n'otatereera leka kugamba nti yakubbye. Kisinzira obulwadde bukulumidde ebbanga ki. Amagulu gakulumidde omwaka mulamba n'ekitundu ogenze ku musawo azudde ekirwadde mu nnaku 2 ogenze wakogamye nti takola obwo bubeera bubuyabuya. Kisinzira obulwadde bukulumidde ebbanga ki bugenda genda butya. Ennyingo n'ebinywa obulwadde mwe bwasimba mwe bukosezza bugabinza okuwona mu nnaku 4. Eri abantu abamu abajjanjabibwa abasawo naye nga tebaba balaamu magezi. Obubbi bw'abasawo ne bufuuka obubbi bw'abasawo naye nga abasawo bamukoledde. Kati ate ono bw'amaya n'agenda ku mulala oli n'asanga ono bye yakola oli mwazannyira kati ate ono n'atendereza ono gwasembyeyo kumbe oli eyasooka ye yamuvumula. Abatudde nno mu mbeera ezo nga tusanze ebinene. Obutagumiikiriza bukulowoozesa nti ono gw'ogenzeko yakuvumudde so kumbe oli eyakuvumula wabula obulwadde tebuwona mu nnaku 4. Kaakati ono yabuuziza ku matundozo ategedde ono omwami ateekwa okuba akoze emputtu okuva ddi. Ono omwami abuuziza buno obubaka ateekwa okuba lubaale yamubanja dda. Kankubuulire omwami ono ateekwa okuba ayisizza mu myaka 3. Woowereza emyaka 3 n'oyingira 35 awo wonna lubaale abakkubira mputtu. Kati oyinza omunga nti oli wa mputtu naga siri wa mputtu nja bikola ddi onoobikola okaddiye. Onoobikola omaze kukaddiwa. Tomanyi nti lubaale alina ekiseera wagambira nti empagi eweddemu amaanyi empagi ekaddiye empagi yeggwe. Kati onoomala kwengera ululu Aneka nesekereko naye mwanterezeza lubaale kubanga butereza lubaale otuuka n'okubamu n'akaluulu. Naye ate waliwo obeerera nga tokubamu kaluulu nga baba buli wamu wakuluma.
buli wamu kikijja na bukikijjanyi kabina kakuluma enkendegene simanye enkendegere ate omutwe gunnuma ate eriisa erimu linnuma lijja n'amaziga biki kubeeramu ebyo buli budde musajja agambye ejjano tugende mu buliri tulye manga ate wano wannuma nvaako ntanaawe ndeka sirina mirembe ebintu ebifaanaganako bwe bityo naye mutereeza ensonga mufunemu akadde akakuba kaluulu okitegedde muve mu kutuntuzibwa mwetereze mwezuule wonna buli omu waba afunye ku mbuga kyoba lubiri ki oba lusozi ki mutambule mwekka mutambule ate togendera ku bigambo byago nti nze manye egindi wabula mwekka mutuule mutandike okwezuula mpola mpola okitegedde embuga yonna gy'oba ogenzeemu abantu bamanyi muntu aba asobola okukolako n'akujja kwemu n'akutuusa ku bbiri ate ne bw'ogenda ku musawo n'atakuvumula era abeerako ekintu ekimu ky'abakoleddeko okitegedde bwe bityo kakati ow'amatu kansubire nti otegedde amatu g'abaana bo si gaddagala weewaawo osobola okuyenga eddagala n'olibawa eddagala lingi lisobola okukyusa embeera naye ag'amatu ga lubaale amatu ago gategeeza mputtu ekyo ekika ky'amatu ekiruma abaana mputtu naye emputtu ezo ziri ku bakulu bwe munaasitukiramu n'ogamba nti ogenda kutereeza empewo gwe ssebo owengeye amatu ago gajja genda gokka naye okuza okutuuka awo toyinaawo ddoboozi lisobola kugamba nti bajjajja mbawulire era ndimuwulize ku ddiiru ki okitegedde ku ddiiru ki kiringanga bano abaatema omuti gw'endegeya mu b'emmamba eri kati abalina ku ssente singa babadde bamanyi ebyennono bano abaatemawo omuti gw'endegeya mbu batereeza waka baali beetaaga kugalamiza kukuba n'okutta baba beetaaga kutta kubanga waliwo bagenda okuwanula waggulu kati waliwo abatamanyi nti endegeya zino okubeerawo kwe kuwanirirwa kwabwe ate laba ate bwe nnyingidde mu bitankwate kuyiba nnange weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.